Wegomba musajja musiraamu. Simwegomba. Wegomba musajja musiraamu. Sagala Basajja Basiramu. Bakola ki? Just simwegomba. Kati najja ng'agenda ku musajja omusiraamu. Abazze okumpasa. Tasobola kujja kuba so amukkiriza. Mbasagala tumale budde bwaffe. Wegala obeera nkona musajja musiraamu boyfriend. Ndeka nali mbaddeko naye but nga tebigatta. N'ogoba embwa. Ye gwe kyejagana okusiramuka. Wegomba musajja musiraamu. Simwegomba. Wegomba musajja musiraamu. Sagala Basajja Basiramu. Bakola ki? Just simwegomba. Kati najja ng'agenda kuwasa. Simwegomba. Simwegomba. Musajja Abayisiraamu bakola ki? Kwegamba kati bw'essaawa etuuka ey'okusala gwe ngoddawa nga yadda. Ani yenna? Omusajja omusiraamu. Abazze okumpasa. Tasobola kujja kuba so amukkiriza. Mbasagala tumale budde bwaffe ng'ate nkimanyi my parents are not going to be okay with it ate nga nange siri okay nakyo kuba kati ate abaana be bajja okkafiiramu. Wegala obeera nkona musajja musiraamu boyfriend. Ndeka nali mbaddeko naye but nga tebigatta. N'ogoba embwa. Ati kati jjukira ssaawa y'eswala jjukira bo basaba like 5 times kati gwe nga every time maybe you need him ate he has to pray ate jjukira ebintu bya Katonda. Si ku time y'okusala but what I mean like tekimatchinga just kubanga even ku baana nze mba ntunulira future sagala nnyo bintu bya questing time ntunulira nnyo ne future abaana biba bijja bakosa kubanga kati nze Quran sigimanyi bulungi manyi nnyo maybe Bible nsobola basomesa because nzize nga nsoma emisomo gya Catholic like ebyaba Katoliki kati byemmanyi than okusingako ebyabasiraamu so biba bijja tawaanya abaana atata aba bagamba mugende muzikiti ate nange mpulira bubi mpulira nga bazadde bange nabo bandiyagadde okukuliza abaana mu ddiini lye bankulizaamu so okwewala obutabanguko I think ogenda n'omuntu w'eddiini yo. Okoze omusajja omusiraamu banna. Kati waba baliyaddeyo yeepika tata wa. Oli musiraamu? Nze siri musiraamu. Nedda nze tekisoboka. I don't want to say tekisoboka but siyandikyagadde. Wandikyagadde. Naye nga mwinako n'ogamba to hell nga musiraamu. Not to hell. Naye tuba tumala budde. Kubeera n'omusajja omusiraamu kuba kumala budde. Kumala budde kubanga mba kimanyi sijja kukyuka. Lwaki mba nkumalira obudde. Sere nga tayagala mubeere mwenna. Kati gwe walinako ye kye kyabaawo. Simanyi naye nga byaggwawo. Just like that. Just like that. Oui. Bano bayibula yasiya toleeta. Ye ganyiize kiki. Bulooza tusala. Waliwo abakazi abasiraamu balungi bangi bala abakazi abasiraamu bakale basinga n'obulungi banyumira mu abaya. Kali gwe wegomba kwambala abaya. Nali njambaddeko nze buli idi nopostinga ekifaananyi kya abaya nze nambeera love influence adiuzi. By the way, nechizu death. You have a problem. Love influence. No. Nze newe bange eno idiot ja era nino mwino okunda banga nkatadde akafaananyi mukawanike. Of course I do it willingly. I love influence but yeah. Nzo manche wana msanga nga nkyali eyo nga ndi eyo. Nga temunana kuntegeera. Bado bora kuzitamba omuntu. Okay, kat tukole interview tukole. Bannange sisobola bbanga nange neeremeredde nyingizeemu omuntu omulala awo kiba kijja kunsukkako. Okay, if you one day get married as our kids, what kind of woman would you want to be? I want to be a God-fearing woman, very respected, very respectful to my husband nga omwami wange nga bamanyi muwa ekitiibwa ate of course naye alina okimpa sagala ate alowooze nti muwadde ekitiibwa ate anninnyeko. Yeah, of course God-fearing nakyogeddeko, focused, entrepreneur, very rich woman. Very kind of man. Kyali kirina okuba ekyokubiri. The kind of man you would want to get married to? God-fearing. Ekizibu wembyogera omuntu asobola okujja
nga birina byonna cause mba mlistingidde ne kale era mmala ne muzuula after a month. Kale nedda sagala goba. I'm not looking at kugoba. I want also someone atali wa kugoba because man agoba pakadde njagala omuntu gwe ngenda obeera naye like for a long time. I understand. So njagala omwami ali God fearing. Maybe ku kile kintu kye nagambye eky'obusiraamu. You know mukama alina ebintu byakola like God does his things. Osogamba nze sagala musajja musiraamu biki nakuwa omusiraamu nga alina every quality nenga muki nga musiraamu. But then mu busiraamu bwe nga akukkiriza naawe okusinza ki eddiini lyo. So I would welcome that person nga musiraamu but nga nzikiriza nti nga tagenda kumukaka kuyingira busiraamu nga ndeka nembeera mu katuliki. Maybe abaana kale ngeri gye baba babe kiba kijja kunnuma nti tebafuuse bakatuliki but it's okay abaana baba babe because namanya bafuna ga taata. You understand. So kasitaba nga kiririza mu kitabo nti no Quran nange nina Bible nga tagenda kunkaka. I think it's okay. Yeah. No, but yes, Upper Peace. We've seen you perform. Yeah. On a different. Which show have you ever performed and you feel yes? Ooh. Comedy Store. How was it? It was really interesting. I didn't expect myself to do that better. I should actually use the word best. I really did my best. I performed and everyone was like, "Ooh, hands up." Yes, and I think that was my best. Which song has pushed you into the performance? Shabada. Some capella. Somebody, tell me why you're falling for me. Sagala to be called from head to toe. Daga como kwanonga guzauto aya. Shabada, shanano shanana. Shabada, shabadede. Who wrote that song? We wrote it together with Mudra. Very many people get stage frights. Have you been on stage and you get that fear? Of course. Mainly when you're just starting, you fear because you're not sure of what you're gonna provide, maybe. And at times you're not sure if people really perceived the song right, took it right, and accepted it. So at times abogamba wangenda bakutu batunzamu akazindaalo basirike. So those are the things abantu abasinga basinga otya. Most stars, but they don't even fear because they know ninayo gundi, ninayo ne gundi, bajimanyi, neno bajimanyi. Nyimba zange 5 ngamba nja bamba sabudde. You understand? So kati of course oba otya because you be like kati wemala okuba shabada nzizeeko ki. You understand? But right now, nina whiskey, nina amazalidde, nina there are very many songs. Have you ever been disappointed on a stage? Of course. I can't remember them right now, but of course zibaawo.